Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Kakati omugole omuwala kati mukyala wa Wandera Batrumayo Patrick sanyuse nnyo era nkwaniriza amaka gaffe mwoyo omulungi. Abazadde nabo bayitibwa okwongera okuwaayo ebigambo ebinayamba abaana baabwe mu bufumbo. Mwenanga we muli awamu awo Patrick ne Vivian basibidde entanda eno mugiraba. Patrick Wandera basibidde entanda eno olaba nti wabangawo ekintu kyonna ekikunyiizizza nga bivanya akunyizizza osumululanga olabayo osumululanga ekisabo kino kisabo kya Katonda ebirimu byonna bigenda kulagira kiki ekyokukola. Patrick mwana waife twamala okumuzaala kino ekigambo ndi kumusibirira ntanda atakyerabira ebigambo ebyogerwa mu kanisa bigambo bikulu. Omwana wobola Vivian ebigambo ebyogerwa mu kanisa ti byaife byaimwe mwembi obanga n'ekizibu Patrick lumukamangu oide yendi oide ya mama abalangira baabo oba okobere. Ekisera kitono nebaza abazaire ab'omulenzi ababaire abazaire ab'omulenzi kuba mpeka ntakali waimwe mwebala okukuza omwana oyo omwana amulingirira okumala ekiseera buli lwendida ntwala ebiseera ino okumwetegereza n'okumulingirira embeera de namanya nga alimu empeke. Mbebaza Katonda yebale okuba omukisa. Nebaza abantu mwana omwide ku mukolo guno mukuwesisa ekitiibwa kuba omukolo gwala abantu singa timwide tikwandibairewo. Mukama yebale. Abooluganda mbaniriza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Okusooka nebaza Katonda olw'okubanga tugonomoddeko omukisa guno Mukama. Nebaza abaana bano kubanga basobodde okwewaayo ne balayira mu maaso g'abantu bonna. Saba Mukama abakulembere mu bufumbo bwabwe babeere bagumiikiriza buli omu agumiikirize munne baleme kubeera mu malala. Mbasibirira entanda baana bange. Mwami Patrick mutabanyi wange nkusaba mu linnya lya Mukama Kristo obanga onyize oleme kugendanga wala naye ng'ogulumiza Katonda osooka ojjukire kye walayira oleme kutwala busungu mu maaso. Muwala wange Vivian mukwano Mukama akubeereddewo nnyo woowuliranga ekitagenze bulungi fukamiranga osabe Katonda oyo omubeezi atabula mu kulaba nnaku Mukama agulumizibwe. Mukane bali kubera ngo limuklaba Delta TV Colette kwagalanye tuli wano munyonyo abagole baffe je bagende kubanga bekubise ebifananyi pali so perfect. Oye mama me bali betwala bakwanjula kati mbaga yaabwe omwami n'omukyala bawandera naye nga njagala kutegeeza nti SHARITAH'SSHOW yekoze ku mugole nange yenkozeko ebitete imbija ku City Bridals enga tonzija Kato Sales Center ate nga munnange abo boyagala gomese nungi ozija ku Maria's Bridal mama bali mu kunyumya mbozi yaabwe chokanze mbayingiridde bansonyiwe oba no banampa ku attention mutunule keno. Muli mutya? Tuli bulungi Sharita. Mubadde mwogera ki? Tubadde tuli mu mboozi zaffe za love. Nga bw'omugamba otya ssebo? Mugamba nti mwagala nnyo. Kyakufaananidde atya leero? Ndenga malayika. Kimugambe. Oli malayika. Nombuzi oli malayika kikaaki? Malayika y'omugulu. Mwebale kola mbaga nga muli so calm and happy. Thank you Sharita. Embaga etambudde etya sofa? Sofa simbi nnyo. Kiki wayagala kibeere ku mbaga yo ekibaddewo? Nayagala ntambulire mu motoka ennungi. Limousine. Nayagala nkolebweko saluni ekyasinze kuba nnungi ya SHARITAH'SSHOW. Ekyo nakyo nkifunye abagole mwenna mbakunga ndowooza munda waabwe nfaanana.
temubeere eyo ate kugenda walala. Sharita's Hair Clinic yesinga temundaba bwenyumye. Kakati luli wali oyina akayimba kuyagala oyimbira omwami wo kwata leero kamuyimbire live 1 2 3 kati mwegayirira akuyimbire mugambe eyimba nawe. Juisi wa mango kekanyira kampisa enjo. Biche bikuletedde omukuba embaga bimugambe sakitati abinywerera ku mugambo oli bwoti Vivian. Vivian ye mkyalo mukakamu. Vivian mkyala mukakamu. Kale kaŋŋambe nti buli kimu kyatuukirira awuliriza kwegamba. I don't know how I can express it. Kuba bingi byensobola okumwogerako naye nga kyenkulembeza kiri ekintu kimu nti mu lugendo luno lwe tutambuddemu terubadde lwangu naye akoze ebintu bingi. Kwegamba guno omukolo agubaddemu nnyo nga mukakamu ate nga mukozi. Kwegamba she's a very hard working woman. Sajja mwagala abakyala abakozi. She's a very hard working woman. Mukyala mugonjebwa nnyo. Kwegamba I don't know what I can write a book about her. I can write a book exactly. Kale nawe munyonyole bwali omwami wo tubaleke. Omwami wange mulungi nnyo. He's caring, he's so loving. Afaayo nnyo awuliriza ate ayagaliza. Kwegamba ensonga ya wallet eyo yo eri ku point. Tanumya. Ali perfect 100%. Kale dia kati baleke mwina be mwagala okwebaza. Twagala okwebaliza ddala abatubeereddewo naddala abazadde baffe babadde nnyo naffe mu kino ekintu. Okusingira ddala nebaza omwami wange ono mwebaza olw'okunteekamu ensimbi okunjagala kubaawo ku lwaffe n'abakyaki bambi batubeereddewo nnyo ate ne Sharita kwagala nnyo bebi otubeereddewo okulaba nga tunyuma. Kali omu tumwebaza mu kiti kye. Kale Metro njango bagambe yakagambo kamu ne best man tubaleke. Kale best man Metro oyagala bagamba ki? Kibabenywererako. Okusooka kwa byonna nebaza Katonda atutuusiza ku lunaku luno. Si kyangu Becky. Tulina okwebaza Katonda tuwadde omwami akoze commitment eno. Banji bakyagane tebakituuseeko naye mu byonna in marriage twetaaga trust. Okwagala n'okubanga osanyusa munno. Temubeera all the time business no. You, like mukola koko jokes. Nobeera ko baby. Yeah. Muzanyamu ko. Naye byonna tubagaliza obufumbo obulungi. Kale dear, thank you so much. Kale sebo best man. Yes. Nebaza mukama olunaku olwaleero nti tutuuse kukola lino eryaleero bano mikwano gyange. Nebaza Katonda ate mu kanisa ndi mukadde waabwe naye ekigambo kiri kimu kyembagamba nti this is your marriage, is not somebody's marriage, so you should take it personal and I repeat, don't make any comparison with your marriage and others. Guno eno marriage yammwe chokopa walala kirina kuba for development but not for destruction. So nsaba mukama abawo obufumbo obulungi ayongera obbawo omutima omulungi omugabi abawe n'abaana ezadde isa ekirabo kya Katonda is a blessing ate mwongere n'okubeera n'emikwano era nga bwe mubadde n'emikwano emirala mbagaliza olunaku olungi n'abantu abalala abatubeereddewo. Thank you so much. Kale bambi omwami nayogedde bulungi kale agambye bano naye naffe tuwulidde mbabulire kempulidde mpulidde nti this is their marriage not anyone else's marriage era tebakoppa biryeri kubi comparing ati bwebera n'omuntu wo matira naye okitegeera tomugeraageranya ku balala bwobanga wasalawo beera naye tomugeraageranya ku balala okakutte kale neteva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo tukyali ne bannaffe ba Wandera. Hi Wanderers. Hi. Ne ya Pamati ne ya Kireka Town eno keke ya mwabasatu.
mufuneyo representative ajja ginono wano. Organizing committee nga bwe zibadde essatu. Juvenile insurance company number one take care of what? Yani badani ukolere bisekereza mizera na mazina ani yali amanyi muchiri bakuluno moyo kakujuzeza chiwato ochimanyi wona nyonga katapira moyo kuno mulondo bebe kukulondola moyo kuno kwenena kabeto lusi kukulondola baby moyo kuno mulondo bambi kukulondola moyo kuno kwenena mulondo gotanya matondo agala wingi wano moyo mulondo kwagala olusine wekikisa kyeyogerera buno kulondola ne boba wekwese munkola olondola kubanga kuliko ekyokola botambula otukulawo Mbale simanya oba waliwo akyaliwo ya Mbale Trading Center. Mbale Trading Center. Soka family. Soka family. Baby unondekera yani kubanga lwasosi byogenze masimane sigala wongaka ngobi mazonde sonchaye balayide nokumbane pasi kirira ngodi basoya katingo myako mambi kolo gwawedde n'amazina. Congratulations omwami n'omukyala bawandera mwe bali kuleeta mukolo gwamwe ku Delta TV. Tubagala nnyo. Onafiyo mutima simanyira unakola emmere wengikoza n'ennemerera okuluma oteka kaka mwenyu ekisikusagisa kwagalira ddala kufumba n'ojjisa laavu n'empomera kwagalira ddala bamminteresa omutima wabula ekirikutakula kwagalira ddala. Mukwano esawa yaffe esookewedde naye tesobola kuggwa nga tetugenze mu wedding album. Tugenda mu wedding album ngero osinzira we wakaawo nobeera nga otusindikira ebifaananyi ku WhatsApp. Webale nnyo katutuuseeko bano. Ekiteeteeyi mukwano nga bwolaba bwenkyambadde osobola okgenda nawe n'okifuna wali eri ku City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road gw'omugole gawuni gy'ogenda osanga ne changing dresses ne maid dresses Kamukamu Plaza. Enviri ne makeup kolebwako Sharita's Hair Clinic. Manyi oli mugamba mama ye nga tajjako galubindi kale kanzijjeko. Sharita's Hair Clinic yenkolako enviri ne makeup ngera abagole tubakolerako ddala ngera bwolabwe twakoze ku mukyala Wandera Vivian engato nzija akato sales center wali eri ku Capital Center Arcade kumpi n'Enana Center kale no munaye beyune osobola okubeera ng'onyuma kati gende mubulango bwe tukomawo olaba tugende eri 40 empako yawa 10 empako yawa bwoli tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.